olukatwala ye ng'akolirako emikolo alambiriza n'ebirala byonna emyaka nkaaga byonna biwakola byonna kyengamba nti shiriki tumuti waliwo asoosoola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Sha naye kibuuzo kyembuuza. Mbadde ndi musaze sikola shiriki. Ate kimanyi bulungi nti buli kika kyonna kirimu ki shiriki. Naye okuggyako Allah aba akusaasidde busaasire n'atagira ki n'atakuyingiza. N'oba ni muganda wo oba ne famire. Famire eyo nejjeebaamuuko embeera nga yennugu. Ne bajja boonoona famire eyo ng'abaana ababo. Oli agudde eddalu, oli agize eki, oli agize eki, naye nga biva muki mu famire eyo. Ne banga nti nga togize booti abaana tebajja gira ki tebajja kutereera. Sheekh awantu awo nkole ntya? Ndeka abaana bafaagane oba ngende kye baŋŋambye nti kubanga naawe obulamu bwetaagisibwa ne famire yo bugira ki bwetaagira ne famire yo. Kyensembyayo Sheekh bwe mba nkoze shiriki okutoola shahada ngenda wa imaamu oba mwenye nsobola okutola shahada kubanga mbadde sigira ki kati ng'ekintu ng'ekyo mbadde sikola kintu ekyo naye nkigenze lwaki nzire wa imaamu banze mwenye ntole shahada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Kati singa nkubuuzeko ekibuuzo kusooka singa gwe oba ogenda okufa obulamu bwo nga bugenda ne bakugamba nti nga togenze mu ssabo obulamu bukola ki? Ogenda mu ssabo olw'okwagala obulamu oba oleka nogamba nti oba nfa kanfe ne tawhidi. Kwegamba nganze ku lwange gamba nti ku lwa Allah kangire kiki kanfe naye omwasoga nti nedda kangire kiki wewe nagamba nti genda ojja kwenenya oba bwe kati seeka angenda kwanukula kiri kati nkale naye ngamba bwe kakati bw'obeera ng'okkiriza n'ogamba oti leka oba nfa kankole ki kanfe naye nga sigenze mu shiriki oba ogenze ng'olimu na tawhidi. Kiba kitegeeza nti omuntu agwa mu mbeera eyo akkiriza obulamu bwe bugende naye nga tavudde ku tawhidi. Kyembuuza okutaasa obulamu bwo kyekisinga okubeera ekirungi gy'oli oba okutaasa obulamu bw'omulala? Ekyo mbuuza mwenna. Okutaasa obulamu bwo n'okutaasa obw'omulala kiriwo ekikulembera? Bubwo. Kati bw'obeera nga tosobodde gwe obulamu bwo kubusuula mu shiriki n'ogamba wakiri kanfe, lwaki oyagala okugwa mu shiriki olw'okutaasa obulamu bw'omulala? Oba ntegereka bulungi? Kiba kitegeeza nti bali baana bo naye ate baddu ba Allah. Obulamu bwe balina si gwe wabubawa, Allah ye yakola ki? Era ekiseera bwe kinaa kituusa ekyokufa era bajja kukola ki? Tokola shiriki n'oyonoona mirimu gyo olw'okwagala okutaasa obulamu bw'abaki? Bw'abalala. Oba ntegerekese bulungi muzeeyi? Tokola shiriki olw'okutaasa obulamu bw'abaki? Kubanga Allah tajja kukuttira ku liiso era paka ajja kukuvunaana lwaki okoze shiriki. Ate kati bali bookoledde shiriki bawone eddalu bakole ki? Baabi bo bayinza okubanga bo tebakoze naki na shiriki era nga bw'anaafiirayo n'eddalu lye Allah tajja muvunaana ku lwa shiriki ono gwe wakola ki? Gwe wakola mbu yawona eddalu wabula agenda kuvunaana gwe wakola ki? Lwekyo tetukkirizibwa. Tokkirizibwa kugenda mu shiriki kutaasa bulamu bwo oba kuwona bugagga wadde okugenda mu shiriki okutaasa obulamu bw'omuki bw'omulala kubanga teri. Allah agamba atya ekigambo ku bulamu? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya kijagaddemu wa mahyaya mu surati An'am nti n'obulamu bwange bwonna lillahi. Obulamu bwaffe buno bwani? Era tubeere nga tubwawo era tubutongoze tubuweeyo ku lwani? Ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yabutuwa. Kiri ekisembye nnyo mbadde nkyanukudde wali ekyokutoola shahada oli akibuuzizza neŋŋamba ekisinga obulungi jangu mu maaso gani? Ga imaamu. Ate neŋŋamba nti si imaamu wabula omumanyi ajja okusobola okuyigiriza ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah
muhammadu rasulullah okusinga okukiteetera eyo kuba bwonookireetera eyo nodda mu busiraamu ate era oyinza okuddamu embeera yemu kuba oba tonnakikola ki tondaba kukitegeera amoni abadde aliwo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shenze ekibuzo kyange kinene nnyo naye kati shehe singa mukadde wange andeetera eddagala naŋŋamba nti mwana wange njagala onaabeeko eddagala lino olw'ebyo ebintu abantu bye basindikira abantu shewe nzikiriza nenaaba eddagala eryo mba nkoze shiriki nange be basindikira abantu kugamba ng'okunaazaako nti oba eriyo emikisa oba bagiyita mikisa kati kuba eddagala balijja w'abasawo nantera mu mazzi nti naaba eddagala lyonna kasalibako obulombolombo terikkirizibwa kasalibako akaki akalombolombo bw'otookolebwa oti terijja kukola bw'otookolebwa ebyo eyaba shiriki naye eddagala eritaliimu shiriki lyeddagala omuntu lyanywa lyanaaba nga tekuli kalombolombo wabula nga kakakkulizo kadde eri allah subhanahu wa ta'ala nga mulolina okukakasa nti terijja kukola okujjaku allah ng'akoze eki kati ebyo ebirankani bebabaweeyo simanyi nga bakusindikira ebintu ebyo tebiriiko tawhidi wadde tawakkulu tusaana kubyewala ebyo soma surat al-fatiha soma ikhlas kul huwa allahu ahad kul a'udhu birabbil falaq ojja kutereera weesiimuule akati abafukafuka omusulo eddagala okujjako nga lya qur'ani ebyabakugamba goza mwalimu okusomeramu aya zaki za qur'ani tezisaana kulinaabira wantu webafukafuka wacaafu wonna naye bino ebirala bino tekubawo kalombolombo ako tegerekese asembayo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Manya mbitibwa Wepulu Juma naye erinnya limanyikiddwa nnyo mbitibwa Uncle Farmer. Tube waliwo abakyala babiri abantuukirirako naye ensonga yaabwe gye baali baŋŋamba almost nga efaanagana. Baali baŋŋamba nti ebiseera ebisinga bo babakyala bwe bafuna obuzibu kati nga tugambe amajiini ago kati balemererwa okutuukira bamasheek okubeera nga babayamba nti ne bawunzika ne bagenda muli mu bapasita oba luusi ne bagenda mu bantu bali abasiru kati n'ekirala ne bagamba nti ate bwe tutuukirira bamasheeka bennyini ate sente ze batwagalako zibeera mpitirivu nnyo ekyo bweba nga nkifuddeko kati ekirala waliwo abamasheek abasomera lukuya naye ayinza okugamba nti genda oleete oba amagi then tubeere nga nkusomera gundi Qur'ani amajiini gabeere nga gakuvaako ekyo nakyo kituufu oba kibeera kitya kati ekisembayo nti waliwo abasiraamu nabo abajjamu amalogo kati kiikirizibwa oba bakubye omwana wo amalogo n'ogenda mu bantu ng'abo nabo ne bajjamu oba okosa oyita mu makubo ki neyanzizanyo kankandikire ku kisembyeyo kuba kumpi byonna biri tokkirizibwa kugenda wa mulogo kukujjako ddogo wadde okujja ku mwana w'eddogo eyo oba okoze amanyi bayita hallu sihiri bisihiri okujjawo eddogo ng'okozesa ki dogo eyo eba shiriki era oba ogasse kwani eddogo lijjibwawo na tawhidi ate si tteeka nti lirina okuvaawo manyi obuzibu bwe tulina abantu balowooza nti teeka amajindi gani galina okuva ku mwana ono teeka eddogo lirina okukola ki allah asobola okusalawo naalikulekera n'osoma n'osaba naye naakola ki olw'okukugezesa nolwekyo bwe baba basomye lukuya aba bagize ti si tteeka nti kirina kubanga bw'okola ki bwekola kkubo oyita mu kkubo allah lyajja okuyisizaamu okusaasirako okutaasa
omusabe nnyo abeere ng'akola ki bw'aba nga alindiriza oba takikoze gumiikiriza ofiire ku tawhidi oba ntegerekeka omuntu yenna gy'oba ogenze wadde nga seeka okujjanjaba n'akusaba amagi n'akusaba oba kaki konna oyo aba mushiriku toddayo kudiiringa naye mwesonyiwe nkiddamu yenna seeka gy'ogenze okujjanjaba n'akusaba amagi n'akusaba enkoko n'akusaba kakabe katambaala nkireeta akatambaala kakabe kantu konna nti sooka okaleete okujjako ng'asaba sente ze zakulya muwaalye ne bw'abanga asaba byasaba nti byekuusa ku kujjanjabira lyokowone oyo tokola ki tomuwa era mwewale duka misinde omuviire kubanga abagenda kusuula muki mushiriki awo ntegerekese ekirala omuntu bw'aba afunye ebizibu n'agenda wa pasita amusabire ekyo kikola kimujja mu busiraamu ogenda wa pasita yaba akusabira nedda oyinza okuva mu busiraamu nga tokola ki kubanga oli era naye asaba bitali allah byasaba talina tawhidi nolwekyo togenda wa pasita oba musumba oba kidikoni simanya kidikoni togenda eyo okusabira kubanga okusaba ibaada tuba tusinzaani allah subhanahu wa ta'ala wakiri olabayo imaamu awo baseeka nimuga nsabira ku allah amponye ekyo kyomubusiraamu